ebisesa tebiggwaayo. Omukyala eyavuddeyo nga agamba nti no ye Specioza ayogedde munnange ate amazima ku bibadde munnange ate bitambula nti yaliko munnange ate ex w'omukulu munnange ate Bobi Wine byengenda okubeera nga nkutuusaako imbu yali content. Oh my god, yonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako gye binaggweera. So Rema Namakula munnange ate anyumidde kadresi kosa ate n'okusanyusa munnange ate abagole be ku mukolo bamute Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi wabula nga bwe nkutandisiza munnange nti ebisesa munnange ate tebiggwaayo n'ebyewuunyisa. Omukyalo ono avuddeyo n'ayogera munnange ate amazima. Just nabaddeko mu albamu yange nga ndi mukulaba ku bifaananyi nenda okulaba nga ndaba akafaananyi ka Bobby nga nkalabamu twakekubiseddeyo ku kapate neŋŋamba owaayi nanoonya dda viewers likes ne comments neŋŋamba kati kansuuleyo akafaananyi kano abantu bankomentingeko nga simanyi just nenkateekayo naye ensobi gye nakoze nenteekako nti Bobi Wine yalina ebiviiriviiri amaaso mamyufu kegamba nenteekayo nenjogera ebigambo ebyo teyankwana tetwayogera just kyali kifaananyi era nga bw'omanyi omuntu nti mubeera ku pate ne serebu nimwekubya ekifaananyi kati awo enekuusiza ekifaananyi kati nadde mu albamu yange awo nga nkirabamu ngamba owaayi nange tonaba kukateekayo kyo kyakugidde mu bwongo gwe tewalowoozezza nti akafaananyi kano kayinza okutambula ne kakuba vayiro. Akafaananyi nalowoozezza nti kagenda kutambula kankube vayiro kubanga nabadde nina omuntu alina amasannyalaze nakutte ku free phase his excellence alina amasannyalaze naye sategedde nti abantu bajja kuba banyiivu banvume batyo ekyo nadde sikisuubira. Abantu banvumye nnyo, abantu banvumye, abantu bampisizaamu eggali, abantu banyambudde. Okubeera serebu si kyangu. Wakirabye? Nakirabye. Nabaddeko serebu ennaku 2 naye nabadde ku weekend. Era nenti abashuze n'ebbeki abo ababeera baserebu babavumirawo situmideki nga bagenda omuwasa embaga wa bamuvuma nnyo naye bannange nentya nnyo naye kaakati nno agambye nti I think it was content nga bwogezako munnange ate okulaba byabadde ategeeza era nga we wano nno we yayogerera nti Bobi Wine nti nga bwe yali munnange ate amuganza nga bwogezako okulaba mu kifaananyi yenze n'omwami oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami oyo gwe mulaba oyo mu kifaananyi awo yali ankwana twala eri ate sigwe na Specioza fe omukulembeze waffe kuva dda nno nga yenyinyala ng'oyo yali ankwana neŋŋaana nga siri ku mbeera z'abadongo naye nga woolabagaana kyago ova mu takisi ne weegoga bye walidde. So which means nti it was content nga bw'abadde agamba nti yali munnange ate anoonya likes oba views. Nkugambye wabula bannange Bobi Wine omusajja bannange mumusaasire naye si byangu eside eyo. So kankugjewo awo Rema Namakula munnange ate anyumidde kadresi kaakati nno nakyala bambi ataddeko ko kasmailo nga boogezako okulaba mu katambi kano bw'atyo kansooke nkakuzanyiremuko. Kosa n'akatambi kano. So kadresi era kabaddemu munnange ate kasobodde okusanyusizaamu abagole be munnange ate ku mukolo guno nga boogezako okulaba kuzimu ennyimba ze zayimbye.
ogezaako okulaba ng'asanyusa munnange ate abagole omukyala munnange ate Rema Namakula. Inno bwentyo munnange ate bwe mukyekinzeeko omukyala munnange ate Rema Namakula. Jjukira nti nno n'ebitambula munnange ate Rema Namakula tanaba kubeera ng'avaayoko ng'asumulula munnange ate oluyimba olulala. Oluyimba olukyaliwo munnange ate lwino munnange ate lwe yakoze ne Dax Vibes. W'obeera nga tonnalukyekingako genda kati munnange ate olucekinge era nga kolabo. So obutasubira munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga. Ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update gwe kati tobeera ng'osubscribinze.